Kkooti ya Mwangattu e Mengo eyongedde okuwulira omujulizi ow'okkumi mu musango gw'okusaalimbira ku kkanisa y'Omusumba Robert Kayanja ssaako n'okwagala okwogera ebyakalebule n'ekigenderera eky'okwonoona erinnya lye. Court Leader Nandutu nga mupoliisi mu by'okunoonyereza naye yeegasse ku balala mu kuwa obujulizi era n'ategeezezza nti kubavunaanibwa okuliira Babe Khalifa, Peter Serugo, Martin Kagolo n'abalala bonna baayita mu mikono gye ng'anoonyereza ku misango gino era abamu ku bano baatwalibwa ku ddwaliro lya poliisi e Nsambya n'ekigendererwa eky'obbakebera balabe eddala nga bakakasa ebyogerwako nti bano baavugibwa empanka. Nandutu agamba nti ye n'abapoliisi abalala kyabatwalira ennaku 3 nga bali mu kunoonyereza oba ddala abavunaanibwa baavugibwa empanka nga bwe bagamba, era bongere eddala ofuna obukakafu nti oba ddala byali bituufu. Kyokka bano oluvannyuma lwakizuula nti byali byogerwa byali byakalebule era byali bigendererwa okwonoona erinnya ly'Omusumba Kayanja. Waliwo n'essimu ereeteddwa mu kkooti ng'ekizibiti ekiriko amaloboozi ssaako n'obubaka obw'enjawulo obwasindikibwanga Reagan Ssentongo nga n'ekigendererwa kwe kutiisatiisa Omusumba Kayanja abe nga amuwa ssente era nti singa yali tazimuwadde yali agenda kukolawo akatiisa. Kyokka Reagan Ssentongo oluvannyuma yaweereza obubaka Omusumba Kayanja ng'amwebaza oluvannyuma lw'okusasula ensimbi ate ezaali zimubangibwa. Court Leader Nandutu omupoliisi nga tannaba kuwaayo bujulizi, bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa basoose kubuuza Fred Kisitu eyali avunaanyizibwa mu kusasula ensimbi ew'Omusumba Kayanja era abuuziddwa engeri abantu bano gye baakolangamu emirimu gye, n'agenda mu maaso n'annyonnyola nti mu mwezi gwa Septemba 2021 we gwatuukira ng'abavunaanibwa bonna abasinga bonna basasuddwa. Fred Kisitu era ategeezezza nti abavunaanibwa bonna ekkanisa yali ebavunaanyizibwako mu by'obujjanjabi, ebyensula ssaako n'ebyendya nga kwogase n'omusaala ogwali gubaweebwa. Bw'atyo omulamuzi wa kkooti eno Adams Byalugaba ayongezzaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024.